Nkwanirizaako gwena akyajekomiddeko ensi Buganda anti munnange si Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'ennabalanga akala amatendo nze kubuuzako nateera olunaku olwaleero nga munnange tukyali mu katabo kaffe Amaggwa Némitego mu Buvubuka era ng'olunaku olwaleero tutuuse ku mutwe ogugamba nti Okwanjula kwa Cissy. Munnange Omuganda agamba nti zoolaga omulungi tezirwa kutuuka. Bazira yali kyajjave ewa Nambogga n'awandiika ebbaluwa 3 mu butongole, emu nga ya taata, ey'okubiri nga ya ssenga, ey'okusatu nga ya muko. Zonna yaziwa Cissy n'azitwala ebubebbere. Ebbaluwa ya taata yali esoma bweti: Kira Bulenga Kyaddondo P.O. Box Kasangati ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'olubereberye 1981 ya taata omwagalwa nkulamusizza nnyo ssebo, weebale gy'otuusaako engalo. Ssebo nkuwandiikidde nga nkusaba onzikirize nzije nga 15 ogwokubiri 1981 essaawa 8 onzaale mu lujjaalwo. Nzija kusanyuka nnyo nga nzikirizibbwa. Nze omwana wo Desideriyo Bazira. Bwe yali agisiba n'ateekamu ennusu 10 ate eyassenga yali esoma bweti: Kira Bulenga Kyaddondo P.O. Box Kasangati ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'olubereberye 1981 yassenga omwagalwa nkulamusizza nnyo nnyabo, weebale gy'otuusaako engalo. Nkuwandiikidde nga nkusaba onzikirize okuba balo era nga nkusaba onnyanjule mu bakulu ng'ennaku z'omwezi 15 ogwokubiri 1981 essaawa 8 nnyabo nja kusanyuka nnyo ng'okkirizza. Nze Desideriyo Bazira yagisibiramu ennusu 5. Ey'omuko yali esoma bweti: Kira Bulenga Kyaddondo P.O. Box Kasangati ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'olubereberye 1981 ya mukoddomi wange. Ssebo nkulamusizza era weebale emirimu. Nkuwandiikidde ebbaluwa eno nga nkusaba okkirize nzije nkunyageko mukyala wo Cissy si banno nga 15 ogwokubiri 1981 nzikiriza okwaŋŋanga buli bukonge bwonna bw'onooba otaddewo. Nja kusanyuka nnyo bwe nnaaba nzikirizibbwa. Nze Desideriyo Bazira. Eno yasibiramu ennusu 7. Abagenyi bakkirizibwa okujja. Cissy ne Nambogga baava ku kibuga ku Lwamukaaga ku makya ne boolekera eri ebubebbere essaawa okugenda okuwera 8 nga bataka ku bubebbere. Omwami n'omukyala Ssewambwa wamu n'abaawaka bonna olwalengera Cissy ne Nambogga nga babulidde mu ntwala y'ebintu ne babaaniriza n'emizira mingi wamu n'okubatikkula nga bamaze okwanirizibwa wamu n'okufuna ebiweweeza ku bukoowu, baasituka ne bazambalira ku mabega nga nswa ne batandika okwetala. Abakyala baliraanwa ba mwami Ssewambwa baali bakolagana bulungi ne mukazi we. Omusana olwakubamu nga nabo bajja nga batandika kwebuga, basaze endagala, bawaase, balongoosezza waka wamu n'eddiiro nga lyonna limyansa bumyansa. Enkeera enkoko baagikwata mumwa nga bessa ku mirimu, ng'olwo Cissy ne ssengaawe tebabakkiriza kukwata ku kalimu konna. Ettuntu olwali okutandika, Nambogga ne Naava ne batwala omuwala mu kisenge ne batandika okumulongoosa. Byonna ebyamukolako byali mu suutikeesi eyali eguliddwa Bazira. Mu suutikeesi mwalimu busuuti eyali enjeru ng'erimu obumuli obumyufu n'obwa kiragala, okwo nga kuliko eby'omu bulago n'ekikomo ekyeru. Mu suutikeesi era mwalimu n'engatto nga nzirugavu za kakondo, akatambaala ak'omu ngalo akeeru wamu n'akaleega bbula, ekitambaala ekyesibizibwa nga kyeru n'akazigo ak'okusaaba mu maaso. Newankubadde gwali mukolo gwa kwanjula naye omuwala yabuulirirwa n'akamala. Yategeezebwa bw'anaatunula ng'agenda okubuuza abagenyi. Baamugaana okubamagukirako amaaso mbu okusinga atunule ku nnyindo nti era olumala okubuuza ng'afuluma.
essaawa endagaanye teyalwa neetuuka. Abagenyi baali bamanyi nnyo okukuuma ebiseera kuba akalimi k'essaawa olwali okuluma mu 8 nga n'emmotoka zaabwe zituuka. Tulaba ku ki? Tusanyuse nnyo okubalabako, okugenda okuggwa ng'olwo bonna baateredde dda mu bifo byabwe. Abakyala bo baatuula ku mikeeka, abaami ne batuula ku ntebe. Abakyala bonna baali mu busuuti, so abaami nga bambadde amakanzu n'amakooti. Abagenyi baddamu ne baanirizibwa buto. Mu kiseera ekyo kyonna nga Cissy ne Nambogga tebannalabikako, abantu bonna nga bamaze okubuuza abagenyi, Cissy muli yatandika okutya nti oba olyawo takkirizibwe kugenda kubuuza ku bagenyi. Yatandika okuwulira ebintu ebimutakula mu maaso, amameeme ne gamukubagana, n'atandika n'okuwulira obunyenyenkule mu matu. Yabuuza ssengaawe oba tebagenda kubuuza bagenyi nti era oba ddala bazira yali azze. Nambogga yamuddamu ng'essaawa y'okugenda okubuuza bwe yali etuuse, yamugamba bagende mu ddiiro babuuze era alabe ne ku munne. Nambogga yakulemberamu munne, ne bagenda mu ddiiro ne bafukamira bulungi wansi ku mukeeka ne balyoka balamusa abagenyi, naye nga bombi boogera kaama. Era olwamala ne basituka ne baddayo mu kisenge gye baava. Ye Nambogga mu kisenge teyabandaalayo, ng'akomyewo mu ddiiro yafukamira bulungi n'agamba Ntabaazi nti ssebo njagala kukunobako. N'atoola akatambaala ke baali bamugulidde olw'omukolo ogwo akaali akatono ak'omu ngalo n'akassa ku bazira, n'ayogera mu ddoboozi eriwulikika ng'atunudde eri mu mutabani we Ntabaazi nti ssebo ono ye musajja ayagala okuntwala. Ko Ntabaazi nti gw'oyagala okunnyagako mukazi wange ondeko obuwuulu? Ntabaazi yakololamu era ne yeekaanya mbu olabye amalusu bwe gantuze, kale mpa ekita ky'omwenge. Omwami Sendegeya eyali aliraanye bazira ye yasinganga okwanukula nga ye bazira talina kyanyega, era banne bwe baasekanga ennyo ye ng'olumu amwenya bumwenya oba ng'aseka mpola ddala. Omwami Sendegeya yasooka kweyanza n'oluvannyuma n'afuluma n'abikkula buutu ya mmotoka ne banne babiri ne bajja bamukwatirako. Ye bazira teyafuluma, n'omwami Musaakaaza bwe baasigala wamu n'abakyala babiri. Ye nno akaseera mpawe kaaga nga yogayoga ekita ekyakula ne kiwola nga bakisibyeko n'oluyina ne bakikuba mu ddiiro wakati. Omwami Sendegeya kwe kugamba mukoddomi we nti ssebo ekita ky'omwenge nkireese. Ntabaazi kwe kubuuza Nambogga nti omwenge nnywe? Ko Nambogga nti nnywa ssebo. Ntabaazi yeebaza mukoddomi we era ne bonna ne bakuba mu ngalo awamu n'okusaakaanya olw'essanyu. Ntabaazi yafuka ku kita ky'omwenge n'anywako katono, n'oluvannyuma n'awaako ne ku banne. Olwo bonna ne babawa ne banywa nga bwe baguwaana mbu gwali mulungi ddala, teyali nkenku. Nga bonna bamaze okunywako eby'omwenge baabizza ku bbali ne bagenda mu maaso n'omukolo. Ntabaazi yagamba mukoddomi we nti kale oba oyagala kuntwalako mukazi kankusalire ebyange, bw'obimpa ng'omukazi otwala. Omwami Sendegeya yeeyanza. Olwo Ntabaazi n'atandika okwanja by'ayagala. Njagala ekita ky'omwenge kimu, kiri gy'oli, oba okimpa mu mpeke oba omwenge. Njagala ekkanzu ya taata emu, olubugo lwa maama lumu, olubugo lwa ssenga ekkanzu eyange kamwa koogera, n'omutwalo gwa siringi gwa nnusu 5. Olwo ng'omukazi mutwala. Mwami Sendegeya kwe kweyiwa ku ttaka n'agamba nti ssebo neeyanzizza nnyo neeyanzeege, naye nkusaba mpa olubugo lwa ssenga n'ekkanzu y'omuko mu nsimbi. Ntabaazi yasooka n'agaana, naye oluvannyuma yakkiriza n'amwongerako n'ebigambo bino nti embaga z'ennaku zino zitwala ensimbi 1000, kale era kyenvudde saagala kukusalira bintu 1000. Kale kanzu yange n'olubugo lwa ssenga mpaamu ensimbi nga bw'olaba. Mwami Sendegeya yasaba bagendeko wabweru beegeyeemu, era baafuluma wabweru ne banne okugenda okudda ne baleeta olugoye nga lulungi nnyo nga luliko n'ensimbi ez'okulutungisa, byonna nga bisibiddwa mu kitereke. Mu kitereke ekyokubiri
mwalimu ekkanzu eya ssema nga yamuleera era baleeta ne bbaasa bbiri, emu nga kuwandiikiddwako nti ssenga ate endala nti omuko. Byonna ne babikwasa Ntabaazi ne yeeyanza nnyo nnyini ddala era n'abyanjululizaawo bonna ne babisiima okuggyako ebbaasa zo tebaazanjuluza eya ssenga yagimukwasa neyiye n'agira ng'agikwasa munne. Abagenyi era baaleeta ekibbo ky'ennyama, ettu lya ssukaali, ery'amajaani, ery'omunnyo n'emigaati. Byonna baabikwasa Ntabaazi era beebazibwa nnyo nnyini ddala. Olwamala okuwaayo ebintu ng'era bimaze okusiimibwa, baasaba ebbaluwa ekakasa ebintu nti babiwadde era ebakkiriza n'okutwala mukazi waabwe. Ekyo baatuma Nfuuzi kwennyamira era baasindika Munyamo Ssubi kuba okugenda okutemya n'okuzibula ng'ebbaluwa yabatuuse dda. Baalazaanya nti oluvannyuma lw'omwezi gumu bajja kukima mukazi waabwe. Ebyo olwaggwa ne balyoka babajjulira ekijjukiro kuula amalungi omwali ebicepere, ebinnonogo, ebittafutafu ne zikasadde enzito newankubadde baali ku buko baalya ne basindisa bigere. Oluvannyuma baasiibula naye ne bagenda ng'ebyokulya bibalemeddewo. Yenna omwezi ogutali mwaka nkugambye nti baakola emirimu eja yiriyiri katono gibasuule kawansazi. Abantu baatambula amaduuka g'engoye nga gyoba nti baali bagenda kuzigula ku olwo bazimale mu maduuka, anti buli dduuka eryatundanga engoye nga bayingiramu era ne balamuza. Olwo ne bagamba ow'edduuka oba ow'omudaala naddala mu butale obw'omu buwulo nti katukomewo tugule ku kagoye kano, mazima tukasiimye. Olwo ne bagenda ku mudaala omulala oba ne bagenda ku dduuka eddala. Olwo Ssewambwa nga naye takyatuula nga nti ali ku katawuko kakuyitaayita mu ŋŋanda ze n'emikwano okubategeeza wamu n'okubeebuuzaako bye banaakolera omuwala abawadde ekitiibwa ekyenkanidde awo. Yasalawo kubayita bajje awaka bateesezenga wamu. Yenno baateeseza ennaku mmeka anti baalinga bakuŋŋaana buli lwa Ssabbiiti, n'olwekyo baateeseza ennaku 3 zokka. Olwandiddiridde nga bali ku kasiki dekabusa akataale kakidaala waggulu. Cissy engeri gye yali yaganjaamu ennyo mu ŋŋanda ze wamu ne mu baana banne naddala ab'oku kyalo. Kale baamukolera embaga emusiibula ne bazimula. Akasiki kaatandika ku Lwakutaano emisana ne kakeeseza ddala. Baalya ne banywa buli omu n'addeeyo. Abayimbi b'omu ssinzizo ly'e Bubebbere wamu n'abavubuka b'ekyabakuza Cissy mwe yateranga okuyimbira lwe yabanga agenzeeko mu kyalo be baasanyusa emisana ng'abakwaya bayimba ez'okutendereza omutonzi, ng'abaana embulakalevu bayimba ennyimba ez'amaloboozi amatabule. Ng'ekyemisana kiwedde waaliwo okwogera wamu n'okubuulirira omugole. Omukulu Kabona yennyini ye yasooka okwogera ng'abuulirira Cissy wamu n'abo abaali bamutegedde amatu. Kabona yali mubuulizi mulungi ddala nga naye ekimutta walumokko. Ye Cissy agamba mbu yasanyukira nnyo ebigambo ebirungi era ebizimba bye yamulyowa ku lunaku lwe olwo. Mu bigambo enfaafa omusajja bye yafukumula bino byafuuka ng'olutambi ku mutima gw'omugole era Cissy bw'abijjukira ng'akubamu akafaananyi nga Kabona Dodoviiko abimugamba era ng'amutunuulidde n'amaaso agajjudde okwagala n'ekisa talema kumwenyamu yekka kuba yamugamba nti mwana wange omugole, okimanyi nga bwe mbadde nkwagala 10 era omanyi ensonga lwaki mbadde nkwagala nnyo? Leka kale nkubuulire, kubanga obadde munnaddiini ng'oyagala nnyo Katonda wo era ne bantu banno. Ekyo nno kikulu nnyo. Ekyo kimu nze mbadde sibuuza nti siiba ono yazze, nedda wabula nga ntunula butunuzi mu kifo mw'otuula mu ssinzizo ng'era bwe sikulaba mmanya mangu nti toli kuno. Buli lw'obadde ojja ng'ojjumbira emirimu gya yeekaalu ya Katonda. Bw'otyo mwana wange gy'onoolaga nkusaba okole kye kimu nga bw'obadde toddiriranga n'otunula emabega nga lutti. Wazira beeranga muzira nga Yobu.
kabona yali akyagenda mu maaso mwana mulenzi nswa eyali yagukedde dda nga yenna gumubunya amaaso n'amagulu ng'era bw'omukubako amaaso totawaana kubuuza omulangira Ssegamwenge gye yeetiribooseza n'alyoka amwamira nti Dodoviko. Abaamalayo ekigambo Yobu konswa nti vaawo naawe kabona ffe twagala omugole enkya baleme kumukima ffe tumwezze. Abantu bonna abaali basiriikiridde obulungi nga bawuliriza balabiraawo ng'ate nswa abasudde mu kibbo ky'enseko. Okumpi n'enswa waaliwo abaami babiri kye bava bamwanguyira ne bamuwooyawooya ne bamuzza ku bbali. Olwo omusomesa n'alyoka agenda mu maaso n'omulimu gwe. Mubasonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Mukama waffe ebyo ye yabyogera. Kale leka tugende mu maaso. Mwana wange Cissy, beeranga mwesigwa, omugumiikiriza, omuwulize, omwesimbu naddala eri balo nga Yobu bwe yali eri Katonda we. Mwana wange yagalanga balo kubanga kati mujja kuba mufuuse omuntu omu. Kale buli kyokolanga nti omulumye oliba weerumya wekka kuba omubiri gwe gugwo. Olunaku olwo lwali lwa kitiibwa nnyo eri Cissy wamu ne bakadde be. Ebirabo enfaafa ebyaleetebwawo mu maaso ga Cissy, omuwala yawandiika abaamuwa ebirabo wamu n'okubeebaza ennyo. Obudde bwe bwaziba abagoma n'abazinyi be baagula olwo ne batandika ogwabwe. Baana balenzi nga bakuba eŋŋoma ne bazoogeza ng'omuntu. Olwo abazinyi ne beekola ogwawalugali. Obudde kkejenge nga mpaawo akooye kwerolera. Ab'emikwano n'eŋŋanda za Cissy nga nabo bali ku kaweefube wakubuulirira mugole naddala bassenga be. Ssengaawe Nambogga ye yasooka okubuuza omuwala oba yakyalira ensiko. Munnange bw'oba tewakyalira nsiko onoolaba okudiba nga tonnava na mu kisenge. Mwana wange leka kutunula wansi nkugamba mbuulira ko Cissy nti ssenga tezigattwa yannyamba era namala. Ko Nambogga nti kwe kugamba oli mwana mulungi nnyo. Mwana wange nno omukazi ataakyalira nsiko aweebuuka nnyo naddala bw'aba ne mujja we mu maka. Bo ng'abasajja Katonda yabakola bulala, bakwogerako bubi nnyo era toganjana mu nju. Ate bw'asooka okukwagalako nga tannakuwasa awo ebiggweera kwe kuwulira olumu nti ekyama kyafudde nkasita akusanga ng'oli kyangaala nkwolwo lwakumala tadda okujjako ng'obadde wa mukisa nnyo. Nambogga aba akyayogera ne jjajjaawe Ana Maria nagguka nga yenna n'omukaabaka mubake n'alyoka abandula oluggi nga tamaze na kukonkona n'ayingira. Olwatuuka munda n'alyoka atandika yenna okukuba ebisambi nga bwe yeewuunya omwana ky'abakoledde okubafunira omusajja. N'alyoka amugamba nti kale nno mujja wange nga bw'osazeewo okugenda ne mwana munno oyo gendera ddala nga wenna omanyi nti tokyadda. Ebizibu bingi nnyo ebisangwa mu bufumbo naye mwana wange ogumanga omukazi aguma. Oyinza okufuna omusajja omwenzi naye eddagala ly'omusajja omwenzi lye lino. Ogeranga ekiseera ng'anaatera okudda oyambalako bulungi weekuba obuwoowo wenna weekoleko oba ng'agenda okukyala newankubadde buba kiro oba misana. Bwadda mukuliseeyo ng'osekaasekamu mubuuze nga gwe mwakalabagana naye. Kozesa obugambo obumuwaana naye ate alabe ng'ayogera ne gwe yaakalaba. Muyiyize buli kalungi k'osobola naddala ak'okulya oba ak'okunywa. Muwe nga bw'omuwaana n'ekikulu ng'omulaga omukwano. Mujja wange obufumbo bwanguwa nnyo nga mukyali bagole naye emyaka bwe gigenda gyetooloola w'omanyira obufumbo. Olwo oba olina okukozesa obukodyo bwonna obuvuganya wadde muludde mu bufumbo naye leka kwefuula nze musajja saamulabye eggulo. Nedda, omusajja bw'olaba atandise kusuulirira ng'omulinda lwajja mugatte muwaane musuute
weesanyukire mu ngeri ey'enjawulo. Naawe kozesa obukodyo obw'enjawulo. Ku olwo naawe yiiya onoogenda okulaba ng'akubuuza gye wajja obukodyo obujja. Alaba oli mujja ng'olwo naye gy'abadde atwala embaliga azijjayo ng'alaba naawe okyavuganya naye munna. Ebyo byonna okusobola okubituukiriza ekikulembera buyonjo. Weeyonjanga wenna omubiri gwo, engoye zo, empisa zo n'amaka go. Nze gw'olaba namala ne baze emyaka 6 beddu, naye olw'ebyo bye nkugambye nalemwa okudiba. Jjajjaawe aba akyayogera ne mukulu we Nawambwa naye ne yeesogga ekisenge nga yenna essanyu limujjudde. Yamugamba bw'ati, Musebeyi, mazima munnange onsoose kukaziwala. Munnange omuntu bw'azaalibwa ajja n'olukalala lw'emikisa gye. Kale naawe Katonda yeebale kukuwa mukisa guno. Naffe bakulu bo gwe tubadde tetunnafuna omukisa okuva awaka n'ekitiibwa, bw'otyo fubanga okulaba nti tosuula kitiibwa ekyo ng'osiba ebikunta okudda awatali nsonga nkulu. Anti munnange n'awaka wano nawo tewabeereka ng'okuze. Ana Maria yali ayimuka okufuluma ate n'atuula n'amugamba nti, mwattu mbadde neerabidde ng'ate nga nkukuutira mujja wange togezanga n'olaalaasa ebyama by'omu nju yammwe. Toyogeranga ku balo ng'omuweebuula, manyanga okuzibira balo, tonyumyanga ebifa mu buliri bwammwe kuba b'obinyumiza okujjako okukusunga oba okukukeneka tewali kye bagenda kukukolera ky'amagezi. Mpozzi olumu okumukubbako naddala bw'oba ng'omuwaanye mbu nabo bamutuukeko balabe. N'olwekyo mwana wange weekuumenga nnyo olulimi lwo. Singa teyali maama we Sikolasitiika kumutwala kwebaka, bo ababuulirira baali tebaggwayo. Baabazinyi n'abagoma baasula bali ku gwabwe obudde kkejenge awatali kuwummulamu.